Uganda bwete tubeera tuyingiddewo ate nate obudde bwe wandabiddeko lulina leero bwe ogenda okuba nga te ondabirako. Obuzibu bwavanga ku Messi. Messi yakwatiranga abasajja abo ssente ng'abagagga olina ozimba. Omusaala gwo gubadde gwa miliyoni 5 ngukutte. Kwatayo akakadde genda weeyagala. Ngenda kugulira ettaka kyona kati bulooka. Naagala n'agulira Amoti ettaka. Messi yagala n'agulira Amoti ettaka. Amoti nga bimunyiiza. Amoti yagala ssente ye. Nagamba omusajja yagala kumpisa mu maaso. Kibayombedde eyo. Ngamba ffenna entalo z'abakulu. Tujja ziyingiramu. Fera tutuuka mu ofiisi awo nankulabye ne twebaka. Yasooka kubeera eno ewa Bakuli. Tutuuka mu ofiisi ne twebaka. Basooka nga beesojja. Ngenda owulira. Bwetumala eyeranda ne twawukane. Munawulira ekigambo ekinene oba munaabisalamu mumanyi. Amoti yagamba twawukane nga matako. Amoti yanyiiga. Ngenda ku motoka ya Padde Bitama. Muzeeyi mbadde nsaba kunzikiriza ndi comedian nyingire naye nkolemu. Genda eri kyalina ekiroboozi nga omugenzi Padde Bitama. Genda eri. Agambe lwaze wano kolera kyalo. Mese nampita. Kiki baya yali asolooza ssente ali mu ssente awo. Kiki muvubuka nga papa ndi comedian nsobola okubamu wano waka. Naye nayita kuluje. Gakuluje ono mutwale munda agenda performing nga tetunnatandika. Nakuba kajjansi. Nakuba kajjansi neewuuma. Kuba kajjansi comedy nange kati banaye mutuufu simanyi ebintu ebimu oba olukwata microphone omuzimu agujja. Nabasabula. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange Ssekikubo kitutente kyekitwala n'omulaalo abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero alina omukulu gwendi naye ajagenda maaso n'okuba nti ababuuzaako ebigambo tugenda kubigamba babuuzeeko. Maanyi mangi ampite Musimazinga omuganda wa mami. Nze nzekka yakkirizibwa okuba omuganda mu Uganda kubanga buli gwe tuwulira ali emyaka 7 okudda waggulu. Kati nze omuggalanda nange siwezanko myaka 7. Okyali wansi waajo. Ndi wansi waajo naye nga nkwebaza ssebo okunnoonyaako. Bakiyita ekivulu kituwuuba. Wano nawali. Nkitegeera. Era embeera obadde mu ya speed. Olunaku olwaleero ndina omukulu MC Mazinga. Omu ku basajja abaluddeyo mu entertainment industry yagalagaana ali silent ebintu yabikola mu mbeera yakawolawola naye ng'abeerawo si musajja wansasagge nga wogenda maaso n'okuba nti omulaba. MC Mazinga wensinze omulaba gibadde emirundi ndowooza nga 3 wensooka omulaba yali Amarula family wensooka okumumanya ng'alina moto mbalanguzi. Then oluvannyuma mulaba ku Bukedde TV waliwo Sheje nasoko mulabirako yali ensiitaano then no recent ekyenkya wenkulabye ku side eyo comedy wali anenkulaba ku TV at the same time juzi nakulaba n'omuziki otandise okubanga nayo muziki gwe gwasooka obalumbi obajoga gwe gwasooka kuba si music mukola biseera byange bya ddembe sigutwala nga mulimu naye ate nga promoting abayimbi bangi era bafuuse ba star mwabo mulimu abantu benyinza okwogerako omuntu agamba Yesu dia naye nga bo mu mutima bakola ki bakimanyi nti naliko omukono gye bali okufuuka kye bali leero. Music muluddemu gwe kyoba omanya. Kale kati tutandike olugendo lwo olwa comedy kubanze mwensinga okusooka okulabira amaanyi wonna otandika otya comedy. Comedy nno twamutandika banga ddene. Comedy teyaliiwo by the way wano mu Uganda teyaliiwo era ngenda salutinga abasajja nga Bamocho Mbalanguzi bali tebazanya comedy bali bakola skit comedy. Skit comedy eko nga muli abantu nga bana ono nazanyanga maama ono nazanyanga taata ono nazanyanga omubbi bwe bityo naye ono stand up comedy kwata mike osesa abantu oyo one man's show oyo mulabe edduka ffe twamutandika nze MC Kapale muganda waffe yafa mama bamuyitangani ne Jimmy yaliko Kadoma
King Ah, Kong. Kadoma King Kong aha yafa. King Kongo yabadde linnya Eh, linonye King Kong. King Kongo Yali oyo azina ennyo amazina mu Ayi, nyumba z'eddiini. ate yera teyalinga comedian Ng'azina nyenye. yenga bwajja ku stage asooka kwefukula kati nze comedy nga bwombuuzizza mutandika ntya comedy twalina bandi eya lukuntana mu yalina 2023 Lucky Dube yakoma ddi okujja Uganda yali 23 Temanyi eyinza okuba 23. yali 23 yali 23 mu Gwokusatu awo oba kati kyekinyingiza comedy Lucky Dube kujja wano twalina ebyuma bya live band nga nkolako nga bampita yanga kati nga mukama wange gwenkoyera mu kwagala abakazi teyerese naye nga buli bwe yandekangawo yali nga tanzikiriza agenda kamikisa kano ku tuninga byuma eyo story nayo njagikuwalwayo kanaye bwe nafuna agapu nga agenze mu bwenzi bwe nga nze nzanyira ku mixer kati nga nina okgenda ku microphone testing ebyensettings baddandalu Aziza Zioni Alex Kabanda bagenda okujja okuba ebyuma Alex guy yali akuba nanga yali wamaanyi nnyo nnyo yakubako ne mugundi yaba UB40 bamutwalako nga mu academy yagenda naye kyamujjako bambi yakubwa biragalagala ne bimujjako ne bimusindikiza ogwa mu accident era abanywe biragalagala mwegendereze oli byamusindika ndisonge moloka agiraba ejja ngali UK omuvubuka bwe yanywa ebiragalagala ne bimuwaga okulaba nga yewa amaanyi nayingira tulera omaye okubuuka mu luno oluguudo nga bulaba enguudo za London yava mu luno n'abuuka ettaawo ne yeesuula wansi mu trailer we yakoma era abantu abasinga tebamanyi story ya Alex naye fe yagituwaako ye muntu eyamutwala London soga yabadde yakadda waneeno naye yakola zi tours and travels zitambula ye naye yakolera nnyo bwe yatuwa story yo tetwakiwakana kuba yava wano nga Alex ye musada yali mubi nnyo so kati bwe tudda ku mixer wano wenna testing nga bwenti ngamba ya nze nyumirwa nnyo na kati microphone eno yanviiramu ebirungi bingi nga buli bwempulira eddoboozi erifulumya emizindala abantu batunuddeyo batya nga ya kati netandika onnoonya nze ddala mu entertainment nsobola kukola kyaba nange ne bampa station nga ndaba Azizo yajja n'ayimba nga be basookawo abantu bamwagala Azizo bwe temula nti abayimbi wano e Uganda bakoze fame naye bandi y'Abazizi yalina fame nga buli alimu muyimbi buli alimu alina talent alina ekyenjawulo kyakola oddandalu nga kuba besi gita 2 omugenzi ddandalu nga azikuba ziri mabega katumutuyayo ne lugamba ya kati najja nfuuka sita mu basajja abo naye nga kinfuula sita mu bo nze nali nga nsitula bidongo kati mu kusitula ebidongo mukama wange alina obbasa etingira ebyuma nga yo olaba ettutu ebyo ebyuma babipangisa emitwalo 3 nga mukama we kontana alina omuripotinga emitwalo nga 10 obulusi tamuripotingidde ezasigalangawo okunywa nakweyagala kati awo wenfunira chance ku mike wano tufuna night ku Seaton Gardens ku EY wano Makindye ne ku Sandisi ffe tetwali babandi ffe twali ba byuma babipangisa naye nga buli lunaku tukola byebimu ku byanzija mu ssomero nga kaguddeyo saali na budde kati wawe nfuukira ddala MC nokakasa nti omulimu gw'okuyimira ku microphone ngusobola tuba ku Seaton Gardens eyo ebyuma bigenda bifa besi zivaako Mariachi yali akola mu kifo ekyo naye nga takola bya MC biki nga yalina kagulupu kakalyoke nga bagenda eyo mu byawo ne bakuba bwaddanga wano waliwo omulimu gwe ku Seaton nga wakolera emirimu gye emirala kati nze nga nzija n'ebyuma no testinga lumu abantu bakeera ku Seaton awo ne mambo jambo mbadde njerabidde gigattirako wane Mengo kati abantu bwe bakeera ku Seaton bagwali lunaku kibaye lunaku bayali womenizidde abantu bazze n'abakyala baabwe baga tusetinga endongo omusajja olwakuba besi zonna ne zivaako kati topu ne zisigalako nga bisawo
babikikira kyokka mukama wange yagenze dda ali mu geto ze yanyumirwa nenketenkanya ebiwende ne bigaana kati nange bwe nakakaza nti binnemye mixeri yali yabwongo nnyo ng'erina obupeesa bwali bungi nnyo naye nga bw'ogikanga oyinza okugyako toopu zokka ne balekera beesi oyinza okugyako beesi kati era kyanyamba nnyo giyiga kati bwe bigaana okwogera nenkwata microphone muyite ntandikosesa abantu nenkola bukomedi awo ntandika okuyiyayiyawo ebigambo byange ebisesa abantu ngirulaba abantu baseka banfuuwa kati abaana tufunyeyo omulala atuyambako tetenkanyaki ebyuma olwo nange neerabidde nti omulimu omukulu gwe nnina nasetsa abantu Mariachi kwe kuvaayo wa mufumbiro waliwo akafumbiro nga then waliwo n'omulyango gwegenda ku toilet kati yafuutuka mu ffumbiro yalina erinnya sirejjukira naye lyali lyabuwemumu eryagundi ate nange tebampitanga mazinga neyitanga kuludi naye nga bano basamu mananka kabuye semboga nga bampita yanga goyanga bintu biganya okwogera oli mukuzanya tereza kino gweyanga nga ndi mugonvu nnyo nnyo ngondera abasajja awo kuba nali mbatya kati Mariachi ava eri ajja ku stage alaba nsesa nnyo abantu ankuba akaama ti mukama we ali muki mutoyi ng'omulimu agukolera mutoyi laba bwenkyogera ku mayiki nga komedi abantu guli eri sirogi rogi ziziri ku kalina eri gyogirira eyo bwogenda muokwata mu mpitambi Mariachi n'alinnya stage atereeza ebigambo tetukola comedy almost 1 hour ngebima biganya tutereza kati ate awo Mariachi bamugoba yalaba mukama we addukayo addeyo mu tayali mufumbiro sijja kwogera mirimu saya gye yali akola mu kati adduka addeyo mu mirimu gye ngamba sigadde bwomu omukulu n'ajja omanyi munnange ng'ova kukola ekintu ky'obuswavu tekibula yajja zipu nga zisumulule agizigiza awo kitya bwomu abunyize nze buzzeeko tuzze ebbali anvumya ngobye yangobera nansana kusiritoni sirina adde 10 ekintu gye nansana okuva ne nansana ebisayi walinga nusu obanga 5 okutuuka mu 3 okutuuka mu kibuga n'okuva mu kibuga okutuuka ezzana gye nali mbeera nusu 3 oba 2 nga wetetenkanya ng'omalako ngamba omusajja ngobye ekiro kino ngenda kuddawa ngamba nedda sijja genda kantuule wano nazze kukola njagala sente ate abantu banfuuye ne guli mulimu gwange omulimu ngwagala nenzira mu audience ne basumulula bbiya sijja njigira okunywa omwenge njiga okunywa nno omwenge ogwa ddala biri nali nnywa butono waye bayinza okukuba kati bagugula era omukyalo oyo ali bweru mutegesi wa bivvulu ali Canada n'ategeka bivvulu bamuta Susan omukyala mu Sudan mu lugwala abasudani bwe bati kati angulira omwengo gw'okumutwogera luzungu ne stress enkubye bango nene tsaina no stress kuba sente nalina naye nga tesagala lekoli kuba mmanyi bwe nali mulese bime byali mazo nfe nnaku nga 4 kuba ye bwagenda addamu kujja kunona byuma mu kifo nga abitwala walala ne mukuuma nenkola ka Susan n'agula ebyokunywa ne bbaawe yoba yali bbaawe yali kyaliwe simanyi ne bangana yo kimanyi kyokoze oli w'amaanyi oli wakabi nnyonnyo okwalala mukolerawa ngambalagira ku mambo jambo eyo yaleeta Kenzo kati Azizi bajja ne Kenzo bano mbalagira ku mambo jambo ntubeerawo buli lwakomera buli lwakusatu tukuba live bandi naye bakaba banene nnyo okusinga wano walinga ku byuma nji kati obalagirira bajje balabe ki gye tukolera ngokola ki ku byuma bajje alwo mutandise okutandika okulowooza oli antaddemu ekigambo nsobolanga microphone eno nga tebannatandika nsobola bwe bifaamu nsobola ntandika mbayite olwasooka tebajja ogwaddako tebajja tugenda ku EY eno waggulu nga mitanda ye manager EY eyo alinamu emikono gy'aba Eagles kigundi kimaleero ye manager asimayo ye boss kati tuteeka ebyuma awo mbalaba bazze ba Susan
batudde maaso ne kulani kwe bali batudde nga kuliko Mwamuli Katumba kwaliko n'omukyala Nabidio si aliye Nabidio yali mucha Immaculate ya nga batudde ku line awo lunaku lwali mukadonka mu mungi kati gundi ajja omulangira Suuna ajja ayimbe yali kyali wange nnyonyo kuba twagattagana nnyawo zanaawo Namasuba walinga Momo Studios kati andaba ngamba genda ompitira omusajja oli antumaani Samu Mugagga gwe twamuyitanga Samu Mananka agenda omumpitire akole ki ajja akole programu yange ngendayo nze ebyuma nze nabitaddewo tewali baŋŋaana yita Susan yampita ngamba ogenda tukoleramu era Susan azera banza amanyi ndikome ne muganzi namaze dda naŋŋaana edda I will pay you to do for us the same work you do the last time. Ngamba ngakwata 2,000. Ngamba ne 2 nziwani bwe naziwaayo abasajja bagamba isizaamu wazo ne mugazi sente entono tezisobola nampa omutwalo ogwawamu omupya ebiseera ebyo bagwe byali batandise nolanga ebisente bya Kyogamu kuba yalinamu obwa Kyogamu nga sibulabangako kali ka mutwalo naye nga kaliko ekigambo Kyogamu kati yana ya government ya amaanyi buladi bwajjukira ebigetuga bya Kyogamu Museveni wa amaanyi sajja katufuzi ebyadda goma nti Uganda yakyusaako ku sente ne tukozesa sente endala nine bamana seno ne bazijjawo mukazi ampa omutwalo gwa leero oguliwo ngenda ngamba Samu Mugagga Samu yali akuba ngoma mukuba akayambwa Samu gondi angambye mulangira Suuna programu ye ya di natunula kapapulati nga mugamba alindeko nakuba mba nvayo ne ninnya mu waya agenda mu amplifier sirabanga ku busungu bwa Mwamuli Katumba yansikati saati emabega muzunga yali yakunkuba olwine ntekayo omukono bwente yankuba yankanga ntekayo omukono nabyo nanga tokuba mwana aseredde ngamba nenziruka mbikakitanyiza bizeeko kati juke biddako bayasajja balina obwayo ebyo byali bya gundi timu ya Junior Spouse gundi yali agikulira Kabyese Mbogga janga ne muvubuka lwaki wayize eddalu ne bwe twabadde ku mambo jambo ebintu ebyo wabikoze taata kusibikola mbugenderevu bansonyiwe kane ngenda bizaako wembizaako nzirayo testing balina tuna tuna obumanyi owennanga akalinnyako bulinnya oluusi n'owa gita akagatta omuziki alina katuna bwasuna wano bwati waliwo gita nebanga ezzeemu eko kati bakalinnyira wano wansi aba ekola tune eyo nze njimanyi bagiyita tune ebisigadde byekola sibimanyi neno muwala wange yayize ebidongo yayize wajja kanjigiriza okunsingako kati nkwata mayiki nzi tesitingi nabo bazizzeeko nfuna chance ejjayo amagoba g'omutwalo nayasama n'abakubi b'ebivuga ne batayeko seka kati omusajja wamwe Alex teyali Alex yayita jjajja jjajja yayita jjajja so nakati ayina era akukyakuba nnanga anga amazinga kuba zikandidde neyefuula ateteekanye nakumba faseka sereyo nakola ka comedy ka kokerekere yakabba n'okukabba nanyumya kyesitole yes kyali true nalaba accident y'embwa awe ekatambwa nali nva na kajjansi kulaba taata wange mu ddwali mu kireizi omwo kati mba nzira ndi mu taxi embwa efubutuka awo ekatambwa bwetyawo bakola obugundi nga ku Melody May awo yingire ba mulundi gumu emotoka akube embwa yasibet enjala neziremera mu ttaka n'omoloka n'asiba gadi neekoona ku ttaka embwa neezirika embwa yalowooza oba banzise dda neegwa bweti wansi naye we bagikoonako embwa yamansuka ekikonde yagaa nkyali mulamu nema nti n'embwa eringa muntu kati nze we nalinga nyumijooka eyo nagamba mutemulanga kabenje kakanga ndabye embwa efubutuse eri n'emmotoka neefubutuka bonna ne basiba embwa neesiba
sketoni yayo negende eddiba nerisigala eddiba tuliyodde buyoze tulitwalira embwa kati nga buli muntu kumbe nalina gamba mwoyo kuba omwoyo gw'embwa walayo ebisawe gwagenda yazirika embwa ateka gwe wozirikira omwoyo gwe gubaawo kati munnaye nga nsesaamu awo abantu tate sekendi nga nvaawo nga twebyo n'olwo oluyita Susan nga asanyuka nga bandeka by the nga nkyakola nga ataliko okumpushinga okukola comedy kati laba comedy bwenjagala mukyuse mugatta mu karaoke nze nga bwe tugenda okukola karaoke bino binigi na tulina ekibiina kyaffe kajjansi bakita STA Super Talented Artist nga bwe tugenda okukola nga nze soka kwata microphone nekyali wange bwe bayita kapale original va kuone musika pale gwe mumanyi waliyo gwe bayita kapale so kati ye DJ abeera mu bya DJ kati kapala awo wajjira kapala jjanga ate yakuba ku chezi enankulabye nga walina omulimu ninga ffe bwe tugendayo tebatuwa mike batugamba abe mwogera waliwo abyogera wano musika pale mwogera nnyo nga batugoba notugoba kati kapala ajjako mu kibiina kyaffe ekyo abaye wagwali mukolo mugagga namuleeta netugwinganako twayasama twasesa abantu comedy nafuka comedy kofeno katubisobola kapai kwa kutandika okumpitanga ku chezi netukwatagana n'oyo walingala King Kongo tukwataganye Jimmy yali stano oba yalinga yali akubazi drive ngatana ebya TV nga fenale tulina budde bwabyo kati akubazi drive awo bichi nange ntandika nyingira ambassador ntazo veka janse bya ddala nyingidde comedy kama bala ntazo mu sensera comedy ajakula kapala ajikubidde ddala comedy files atandika yali comedy mic check kati mic check yajjanga abantu balindirira comedy w'abamuti tugenda laba zeskiti tubalinawo ba abe mukibyawo bo bajja bakigambo kibogera bali bakibulandinga dda bakola ku radio fene tujja ne tuyima kapale nangamba soka wali bantimbye gwe baga nzeni kapale nenyingira mic check ne ndio kando kopya kati tutamanya nti kerekere yali akola ku simba ebiseera ebyo abaweereza omupiira kumbe naye ekintu kino akyagala eringa mu amalula tetubawa nnyo budde ffe twagala kyaffe kya stand up twagala bya zanya kano takazanya bulungi bakubye mwagala kukola direct mu nasookayo nenkoye eddakiika 5 zaali 3 kuba kapale yanneeyungirako awo ne tukola akantu k'omukiga katrelinga kapale mazingo lyose noyogera ku bakiga bakiga abantu bamalo nnyo kiga yasse muganda we wano mu kibuga Kampala ali ku kizimbe waggulu yamuleka mu kyalo amulengedde omusajja ali ku kizimbe kalina mpanvu eti n'alengera muganda we wansi n'atandika omuyita byatugaba kyakabale nyekomanyoko yenu watandeba kati nanga kapale kantu kano kamugaseemu nefuula gwayita nefuula atawulira anga sinawulira jukira oba muzanya kati kapale mukamayiza yalinga Climax nti baleetera omusajja manager w'ekizimba ajja owaye gwatulekani wakafuna omulimu wano otulekanira notareko ogu kyakabale ali namugamba aliwa namwa binoculars ebitaayi kati bambi ye bwe yabitunula mu bwati nasala eddoboozi kyakabale wakaja nkugamba tongamba mpeza haga wawaga nayita ku kizimba Climax nekuba kapauza yayongerayo jokendala batandika kutimba kapale buli wamu nga batimba kapale ali original nga fe bintu bye tukulietingira awo tetulina budde nti wandiika tuvudde ekyo tumaze okizimba batomu bazze tomu ndowooza omujjukira tomu natabana bali bakulira comedy files ene yasembayo Sebakijja ne tiimu ye yakolanga nayo mwe mwali Saimo Kawalata Bakaleera was also part of one of those teams. Waliwo yali wa Centenary Park. Bajitanga Waikiki. Kati awo nze najjanga mmanyi
ndisita Waikiki wano ngeri lafters waliwo aba lafters kati Waikiki netandika ekyayi kati lafters ate yali ekikubye akagaike katandika ekintu waliwo yo Tom w'obugalubindi ayamba nnyo obugalubindi ye Thomas kati ng'ayogera nnyo oluzungu nnyo ng'atutiisa n'otutiisa oluzungu nnyo ab'oluzungu baali bangi ku Waikiki kati abasajja bajjanga awo eyo mbuuse ne sitoola ennenemu kubanga tuzimba Shediba mu Kampala tugizimbira ku musingi gwa karaoke ne bandi ekufuna abantu kati ayo season ba King Michael Kabako Coco Finger Kireva je bakuba hit Kireva je yakuba kabuna mawanga manzi wa nani na mu kibuga tewaliwe bamugambako video azikolera mu kibuga wakati asibe enguudo nakola nga teri amugambye ko teri amusasuza musolo naye kali ndoza akyajjusa mu bukulu wakati emsoje bamuwajika jamulemya nokubayo yite endala gwe yakola nga wamanyi Mike akubye lido akubye muko abasajja abo naona ngamba limu nga ate bachali King Michael nga mama wabeera okusitera atunda mmere finga tuba tugenda okutikula ebidongo olusi tukubye je tukubye tumusanga ku macha batikula emmere eyo emyera ensawo ez'emyera nga batundirawo ekiro natukuba endongo mu yonna gye twesanze ate nga ku Sunday abeera ku lido ye DJ kakati obulamu bujja butambula komedi akulira ddala laba Amalula bwe bateeka Sheikh Jans padde bitama mbandika Jans wendi kiri kyalo kyange kwenkulidde bandi awo bwenti njala yingira sinamu yadde so mugamba muzeeyi nsaba kati buno busentu mbwe bukyali bwaffe bwali bwatulaba dda bukulujje nga bututobye nabweno butusana nga bubuserebwa ate butambula moti ngenda ku motoka ya padde bitama muzeeyi mbadde nsaba kunzikiriza ndi comedian nyingire nankolemu genda ali kyalina ekiroboozi nga omugenzi padde bitama genda eri agambe lwaze wano kolera kyalo mese nampita chichi wali ali asolooza sente ali mu sente awo chichi muvubuka nga papa ndi comedian nsobola okubamu wano waka naye nayita kuluje gakuluje ono mutwale munda agenda performing mu nga tetunatandika nakuba kajansi nakuba kajansi newuuma kuba kajansi comedy nange kati banaye mutuufu simanyi ebintu ebimu oba olukwata microphone omuzimu nga gujja nabasabula musajja nayoka ngamba yingira Amalula padde yangobye rest in peace man kyayo kyali kyalo fit padde yakugoba nampa kuluje nanyingiza munda sentumbwe ne tuperforminga munaye yenyine musajja nansiima padde nanyingiza Amalula tebwenti natambulira kwa Amalula tuzanya nsookawo nenzanya olaba muwala bamuyita Big Panther kyali kizina kyakabi nnyo nekiyingirana nazo nekijjamu Amalula ebya Mintu Amoti kati byakola muwala najja kuseyina nyama bina byadda babitandikiramuko aba ekibiina bwe kyeyawula Amalula ojegattako mwaka ki yali biri mukaaga taata nga yali yakafa mu 2005 ogwo mwaka ogumu ne struggle nga nkuba omupiira omupiira naguvaako mu 2005 nga taata afudde nengwesonyira nno ddala kubanga nakuba omupiira era abasajja ba Kizito Luwaga be bantya akwatanga eggoolo nga tubeera wa Muwonge amuza Muwonge training ano mukadde nga akola mu training nga training naye tugenda ntumuwe emipiira na training nenkwatira ddala eggoolo ngenda ku Villa Jogo nasooka mu kyeyagalira FC nenkuba Villa Jogo nentwala twasambanga naye eyo ngejja bwebegenda funayo match yamanyi ejja netestingira kuffe bagolo ngana era gawo omusajja kiki ekitukubya nakwatako omupiira nkata nagayo mutwala gamba kati balina kakipa bakayitanga kadevi nga kakyotala kati nekerwaza omusajja nannona nga manya asaaga banno naawe zana ntwali mu training naga gwe jangu nayita kakochi kaffe kali kasajja kampi bakayita kochi mumpi kawe omwana ngenda mukuwamu sente namugamba sente mwana bazadde baabwe tebagala bave nnyonnyo biki namugamba twale wa muzadde we
nantwala tugenda ewa taata yali yakadda ku mulimu namukwasa emitwalo 5 ejawamu omwana mbadde mutwala mu mupiira ankwatirenga omupiira gwa vira taata naga mulina omuzannyo gwe twakati nga nasoma nti budde bwokusoma jja musajja ntutte ku vira jogo nakwata omupiira nenerabira buli kyenali nkozeeko emabega nga ndaba talenti kati njituuseemu anze buli kintu kyenyingiramu nkikola n'omutima gumu omusajja tuyingira City Tires tournament zaali zetambula East Africa nakwatira vira jogo omupiira naye nga kyebansinga keeki nga nzitowa nga bwengenda ku minzaani mpisaamu ekiro nenva kulya nga siwuka bulungi nga kyekinfuula substitute wa Kipoli kati Devyagenda yerwaza tugenda e Rwanda final za State ezo zaali Rwanda WBS yateekanga mu sente kati nkwata finals tuziwangula bagoba Devi bamugoba bankoya ne passport tugenda Denmark tournament eziddako taata yeefiisa mwana kitange wafiira bintu byekisirusiru ebyo yafuna akabenji kyokka nga lwafa lwennyini bamaze okunzijuliza empapula ngenda Denmark akwata mupiira ngenda ne village jogera mukulu nkata respect noyo Micho mutendesi wa Uganda kati omuzungu naye yali assistant coach wa Nkata sajja bajja mulombo okunkungubagirako bonna ba Bengo ba Nestroyi Kizito coach aluno kati atendeka Vipers baluwaga bonna baliwo kati nza amaziga gonna gennakaabanga muze yafudde balowooza nkaabira mufu nkaabira nnyonyi kubanga kata yaŋŋamba tasobola twala muntu alina bukosefu ki okogedde nga bwe yakoogera Mazinga you depressed you can't go with the team tosojja tuyamba nakaaba nze nensakaala obulago kati wange bye yakaabanga n'abivaako jalawo mu galanda we kiki gamba maama gamba abasajja bali bandeke eri talenti maama najja n'agamba Nkata kati oli afudde kyogana ne talenti yona efudde mumutwala akole musajja n'agaana nga bakansolinzedde ebintu kuba bwe bamanya nti akuba gye nasooka obiikira jukira no nakujjayo mulambo biki byatwala olunaku ne bajja enkeera nga bwe kimba kikansolinze beegayiridde Devi family yaabwe yalinga nnyo ngiyagala mutwala special baali bakyotala yabasanga ye Denmark kati nkate ekyo nga kimunyiiza tuli tiimu ate omwana mumuwabya n'agenda ne yegayira family yaabwe ne bateeka omwana ku nnyonyi kwe bagendere Denmark era abaana bangi tebadda beewambirayo e Denmark Nkata yakomawo wano nga tetadda muzimba ttiimu yampita okudda ku mupiira ne mugamba siri wala mwandeka omufumu twamuziika ndi mu kucyopoka nava ku mupiira ne ngukyawa era nguzeeko bino bya biya kumukendeeza nakyawa omupiira kati anti awo mu kukyawa omupiira nzirayo mu komedi wange ngamba kati wano kenzize mu komedi kanzire munkole n'omusajja wange tukole ebidongo nyingira amalula mu nyumya gye nazo z'okunyumizaako musajja banyaniriza buli wendaga nga mulimu omukulu mu amalula kuba drive bwe bampa njasama drive nga bwenjikuba n'enoga tufuna abantu 2,000 nga moti aga mazingalwa nga newe mba nebase banzukusa genda ku drive kati twakola ebivulu byali 2 twakolako ekye Masaka netukola n'ekyengera bo bakubanga luguudo kati tudde ekyengera ekibiina kitandika okwawukana bo balinamu entalo zaabwe ng'abakulu kati nga beesuubiza ezo sho nga beesuubiza ezo sho kwawukana n'obuzibu buvaawo obuzibu bwavaanga ku Messi yakwatiranga abasajja abo sente ng'abagaa gw'olina ozimba omusaala gwo gubadde gwa $5,000,000 ngukutte kwatayo akakadde genda weeyagala ngenda kugulira ettaka kyona kati bulooka n'agala n'aguliramu ettaka
Mese yagala nakulera Amoti ettaka. Amoti nga bimunyiiza, Amoti yagala ssente ye. N'agamba omusajja yagala kumpisa mu maaso kibayombedde eyo ale ngamba ffe n'entalo z'abakulu tujja ziyingiramu ffe era tutuuka mu ofiisi awo enankulabye ne twebaka yasooka kubeera eno ewa Bakuli tutuuka mu ofiisi ne twebaka basooka nga beesojja ngenda owulira bwetumala eyeranda twawukane munawulira ekigambo ekinene oba munaabisalamu mumumanyi Amoti yagamba twawukane nga matako Amoti yanyiiga naye nange ku kye baamukola walayi twawukana omusajja yakwata ssente deposit we London na teyagamba kwa Amoti nti ssente zize bwe ziti n'agenda n'amukolera ennyumba ye neggwa Amoti yali yazimba ennyumba asigalamu ebitulituli nga talina nasuubiri yingira Mese n'agenda akolera Amoti ennyumba n'amugamba nti oyagala ssente zo nti ye ng'akwata mukyala w'omukulu ng'amutwala ng'amukwasa ebisumuzo ng'amuwa ennyumba agamba Amoti jangu ssente zo zaaliriza ekyo sani yagamba okunkolera wiiki namba tubuzeeko kumba oli ku pooti ya twawuka konze era olunaku Amoti yatutwala awo nankoewawe batunda ebibizibizzi awo n'atugulira pooko nali sirya ku pooko ya supu nsonyiwa musiraawo nkubuulira byaddala Amoti atugulira gundi nga tulya naye nga munyivu Mese amuyita amugamba ati saawa bwe ziti tunosinkana ku gundi ku dansa wano ekibuye tusinkana omugagga atubuulire tusitula amugagga nagaye twayawukanye nga ngali serious namugaba muli nnyo ennyonyi yammwe mugende esigenda nebwerute yagenda mbala n'agenda mukyala we yamukkakkanya seeyo yali akola ku Simba bakolawo joko yasinga obbazaawo naye bagatta bakola joko nga bajerega Kasirye Eggwanga bwe yabiwulira n'abalumba ku makya ku mpewo Amoti yayita mu ddinisa yaddukira wa Messi kati awo meeting netula awo kati tugende tusinkana omugagga atugambye kati ali waka yali yamukuba masasi Kasirye Eggwanga yalina no sense Amoti story yagitunyumiza saali yo kusimba kati nga gundi ajja bakwataganyawo nga balinnya ennyonyi bagenda tebatuse ekibiina olwedde baali batimbye wano bushowe badda we bagenda okukola badda baawukanye ddala okuva eyo oba bateesa oba ki badda tugenda owulira nze nsigadde ne Padde Mese agenze n'amalula linnyambulirye Amoti Padde agaana nga mbivuddemu nnyingira bya bufuzi tusigadde mu bbanga ffe abato tetukyalina taata mwana yeya mu kapere ngenda na Mese kino kyazunganga buzungu kisajja kya obanza nye noono yabanti bujo yatusasula oba ngende noono Amoti n'amugamba gwe salawo gy'oyagala nze nakuwa ffeemu ffe nga tugende n'Amoti ng'ali bize nnyo tuyingire wa Kaliwid batuyita anti office ozizaawukanye Amoti afunye ku kalina okwo Kaliwid ku yalina studio nankulabye ng'oyambukawo ti mu bitaala tuddize ku kalina okwo tuyisa abaana akoze auditions bazitadde awo ku Mona Lisa batuwaddewo ne night buli Friday ng'ekwata buli Friday nga tuba tukuba tulinze baagala emmanga muzeeyi baagala emmanga kulujje balimu abaana bangi ne Kasooto mwajjira omwo kano kakapaapaali Kasooto yagira auditions oba yaliwo yagira auditions kuba yali musomesa alina akasomero gy'asomesa nga bambi ekitone kye kimuleega kimutusuulamu eno mu badwangufu sajja n'akikuba tutandika amalula kati tudda mu studio Mese Edi Kigere nga naye tasalawo nzire wa Mese nzire wa Amoti nzire wani baali bakola oluyimba olwo olw'olubina jula coaching yali akagikuba kati bano twali tugenda mu tour bayire bandika naawo Kibuye nze ne sigenda tugenda bagenda mu tour yali Masaka yali wa enomba basajja abeetematema bakikaseese kati batuuke bagenda mu mmotoka bagenda bayiiya oluyimba
bakuba lulinga bano Kigere ne Kuluje oluyimba bajja baluddamu bakoma bwe baddamu oluganda lwabwe kati bakomawo wano lwaga tukole anthemu y'ekibiina ekipya tuyingira mu studio Amoti ali very creative wewe omusajja simanyi bw'alivaawo tuli bulwo omulala Amoti yagamba buli omu agenda yimba mune bwafulumya ekigambo kimu naye ng'ali mu luyimba luno nga ffenna tutuuzaamu amaloboozi bwe twamukuba omugongo ng'agamba kati ndabye asobola Small Boy jangu Kaliwidi jangu Mazinga jangu nga nze binnema maze siri nnyonyonyo walaga oyo wakunkaka oyo simusobola njagala nnyo ebyo bintu ng'oyo okwegomba kagituulamu tukuba eŋŋoma olunaku lumu 2 3 tuli mu studio tetukyakola nnyo kugenda kucapa Kaliwidi atabula eŋŋoma eggwa twakuba ebivulu nga ffe waka batwerabidde eyo nnyo amalula awo anti bali bwe beeyawula abanene oli n'alemera erinnya amalula n'agiremera nti ye era yakola awo yalina ebbaala awo ku gundi n'amasuba ekyengu bagitanga club 7 oba the 7 kati ng'atuyita ate tumukolereko olumu nights ze ng'ayita ffe abateeno tukole ate nga Amoti tekimusanyusa kati bwe tukuba oluyimba luli twali tugenda mu Christmas mama twaddamu anti otutambula nga teri kwebaka nga nnyo amalula buli lunaku tuba nesho buli lunaku kati manager Josh n'agamba abaana bano tugenda tandika obbawulamu tugenda n'abantu bangi ye sente zirabika naye bangi engabana sajja baagala nnyo sente yaabwe nga batwawula kati gwe togenda leero ngenda nono kyovula nti kati amalula yafuuka y'abantu batono naye ate erina emikwano mingi gisita gye yazimbawo erina emikwano nti kati Mazinga yalimu amalula Amoti bwamugamba nti jangu tukwatemu wano tagaana ebashuwa tulina okugenda tukole bawaka era yewe nadde musa ku kipande kyange ekya show sasooka mwebuuzaako namutimba ne mukubira Mazinga bintu ebyo bizeemu luli kyakusala nanjereegerezaawo nga taata nti nze bwengwa siremera wansi nziramu n'ensituka naŋŋamba kale timba naye ojja kujjayo tulabe manager Josh nga byonna mbikola ngendayo nga kadipositi nkawaayo oli taata wange tajja kutambuza bigere ng'amalula etambula lusiwe tutegekera muganzi lwazeyo baye tebagimanyi kutimbawo bivulu kati waggulu ku rooftop gye baateeka ekivulu nga tebanazimbamu ebyo byonna biriiriyo mbu ate bateekemu ebyobuzannya by'abaana baategekawo Christmas sirabanga ku bantu bennalaba mama abantu bajja ku makya nga baseebayo obusibi byuma awo ne balina kusasula bayingire anti twalanze owoolubina drive zonna nazikuba okwetolola muno wawawa tulanga Christmas omuntu yajja olulago olusooka twalutandika ssaawa 8 ogw'emisana ne luggwa ku 10 abantu affe lwa twaga kukola sheemu bigwe Amoti yayola sente balina love 4 nga bazirinya mbuya ziggumire bateekeko endala bakatira ensimbi kati gundi ajja bebe kulu ajja kusaawa 12 yaliko yali atuwerekedde ajja ku 12 ng'omuntu mungi talina waayita bebe kulu agakanga ensooka entebe enkomewo asanga bamugamba bano bazzeemu lulaga lwakubiri ku ssaawa 2 kabasooka mwabafulumiza lwakowa yafuluma omusajja yatusaba n'agamba muzanye emirundi gyonna gye mwagala mubiddemu akasaawa 6 gwa kiro nga people dem talina waayita tewali afuluma kyokka abayingira bangi kati omusajja n'ayisa ekizindaalo naye batusaako microphone bagamba kati bannange kansi etukkiriza okukola naye bagaya abasoosolawo emisana bafulume n'abalala bayingire bambi abagonvu ne bafuluma yandaba tubeera kabaala kaali kalina studio ye nga tukolerawo nga yajja n'apowamu kati owensi 5 mwenyingirira TV anfunira ku oyo
kume ngate Eriki omumanyi gwe kati iki apanga project ng'anoonya omuntu atula mu project eno yakola auditions n'ayita baba comedian banja Kapale yalimu Senga Nantume bajja ne bakola auditions oyo King Kong bakola naye nga kyayagala tekinnakola ki tekinnavaayo kati wajja mu studio yoyo gayi amulaga ku video bwe yalabye mu ki bwe yatukutte mu kusimu ye mu comedy mwana oyo ayogera bulungi n'amugamba nsaba kiba kisoboka munnoonyezi nja kukusasula kati senali nasabadde emirimu ku mativi wanasooka nenkolako ku sita ekigoma dance yajja buzi nemulekera akati ze nasooka godigodi ye yantwalayo okukola wabiseera ebyo yali akyaliyo eri naye nga tebamukkiriza kukola ki kolera TV 2 kati godigodi ampita atya yalina wano akabaala kaziti yali high five oba godigodi tujjaawo agamba mwana nkumaako bakyali bonna bandeseewo ontwaleko omperekereko yalina ekimotoka kyavugaawo mugamba akuwerekerewa ngenda kukola ku TV tugenda olw'eggulu akola biki waliwo omukyala awo nga alina puroguramu ye tewali agituulamu oba waliwo yali agikola naye yalowooza yali afunyeemu akanyonyi n'adduka nga tabagambye kati omukazi nga godigodi amugamba oyo kwakutuuliremu nga nange bwenkoleera TV ya ggwanga bampamba buwambi nga nkola kigoma dansi nekyange kya ndikubya enze kasita oŋŋamba nti microphone yiiyo omulimu gutandika nga nkola nga nsiibuza malusu nga ne godigodi annyuka n'enkya jangu nga n'enkya nzija nga banneebaza n'olwaddako muga naye wakime siina transport munneebaza nnyo naye siina transport naŋŋamba tulaba ndi ya gavumenti nasooka tufune ID wololololo okyali ku probation ndi byakunsudi ya busudi nga godigwenze sibisobola naŋŋamba gira okola opportunity zijjiraawo biki kati bwe naddayo mu amalula wano ku Shediba we nalinga nkola olw'eggwe we najja akasente olumu ŋŋendawo nga mooti bazze ne basebbanga baani mpitawo nfuneyo ka transport nzireyo ŋŋende nkola ekigoma dance tugenda ne sebbanga afuna opportunity nene yalaba guno mulimu namugamba wali bampa emitwalo gyange 3 olunaku eno ndi mu senkiyu mbwense ndaba siina nankubira simu nti tukulaba ku TV ngamba mubeereeyo mu bintu byammwe era omukazi yamuweerawo omulimu oyo omukazi yali muyaaye nnyo Sebanga maze bango mwefasi ye fataawo mangu nnyo tutuddemu naye mu show nenge ayingamba omukazi oyo asobola okukolera nti oyo naye asobola Sebanga byonna tebabijjukira kyekinuma tinamuwaako omukono gwange siina buzibu n'abantu andeetako obuzibu yafuna obuzibu kati Sebanga ng'asigala akolere bwe tuzannya mu amalula padde afa Pade yali yafa dda waliwo gayi bamuyita Kadoma naye yali yafa waliwo gayi omulala twali naye munywa amalula bamuyita linnya linvudde mu mutwe Doni Kazooba kati bwafa tudda mu kuziika kyanentayeko kutya comedy batugamba ddogo Kyokooli yalina birwadde bye amba komedi ono muveemu bantu bafa ng'ebyaddala ate tuve mulayini nno yeemu Kadoma kuba Pade bambi ebyobufuzi byamuleeta King Kongo no yafa tutufuuse basita mu komedi kuba King Kongo jukira Mukama yamuwa another chance funa accident n'ayonooneka nadda abamutunze omutwe nadda n'akolamu ate n'amala n'afa bagundi bafudde ba izedi baani kati ntya
ngamba Kazoba afudde tugenze eyo ziika biki naye manyize ensensinga yo ngamba kino lwaki kibeerawo kumukumu kanve mu kibiina ayinza oba abasajja beeroga tuwaayiriza siriimu ayinza oba beeroga tuwaayiriza kasente koza nga nva mu kibiina awo saagivaamu buvi mulundi gumu teno nkola mu kibaala kali nfuna ne chance nti manager mukendeeza ku buzito ogamba nti tukola sente oluusi tezijja wenjagadde lwengenda nenkola kati mba ndi ku shedi baawo ncapa nga kyaliwanga nkubira essimu amazinga nkyo olina obudde nti nina obudde nti waliwo yakunoonya ku soosi gamba soosi gani naawe mugamba kaye bwe naaba wendi nja kujja mulabe nga tufuna obudde ngendayo nga producer ansomeramu nga gaye waliwo gaye wange yali avuga boda naye nze namuleeta mu comedy ngamba gaye akunoonya kwagala biki kati ye yeefudde nti ate yennyini ddiiru banoonyereza naawe ebbanga kati laba bwe nfuna ddiiru ne Anderson Luzzi nga neeri ennoonya tutandika okukola ku WBS WBS ekyakola tugeze ku WBS ntandise okutuulamu ekiro musajja mpita ntukolamu awo nebikukujjibwa akola bwe ntuulamu bwe nkola bwe nti eno bwe nefuula pyala wa Shediba ali bwe bajjanga wali baluza abo mubwega abookya nga abookya kasente nga bantwala nyingira TV olwo ebya serious nenga Anderson yanzibirira bubbirizi okukola nkola abantu basiima obusimu olwo nno mbufuna manti kali nno ndi ku TV yalo nga batugoba oli yagamba ekiro nga tukoze agamba Anderson ndowooza lwe mukomya okukola mwali siibulidde ddala tugaa kiki tumugamba tujja siibula enkya kasita nenkya tugenda kukola nti leero mudde eyo tubawadde eddakiika 5 naye Anderson naŋŋamba ongobezza nemugamba ate twabikola twadde twazanya comment n'akafaananyi ako nkalina ku gundi yange Facebook enkadde nga ndi mukateeteeyi tudda ngamba abantu nomudabanga adde okukola wano naye twagala tukyaka eno program tejja tukolera katugende tunoonye kuza super sport Anderson ayiwa oluzungu olusiibula tuvaawo ne batuyita mu boardroom batuyita waliyo n'abantu babiri ne muwala wava munno gamba tetubagobye nti tubagobye kola mboba mubadde bakozi babi si bwe kiri ne TV bagitutte netusanyalala awo era abasigalawo nga bakolakola programu ebalina contract nenemu nga nabali bwe besootinga waffe programu yaffe yali yakiwatukira kyaboniwe tubagoba tetusalwa Anderson yali muyaye nga agatta yalina abasponsor naye nga bansawo ye era ave tugenda kumpewo nga tulinamu akakadde esooka nga kuŋŋaanya nga tudda ku bbaala nga tunywa bbiya tugali no mazinga batugobye nti Anderson batugobye mugaga nga tumuyitiramu nga batugobye eri nti mukole wano nga nyongeza omusaala nga nziza kweji bandi bwe yabangawo nga njawulayo emitwalo 5 nze nsasula bandi comedy bwe yabangawo nga njawulayo 5 nze nsasula ba comedian nga ntandika okufuna ssente nga nkola ssente zange comedy nga mwongera maaso nga ngenda ngaseemu obuteeteeyi biki ntegeseyawo ka best of musimazi nga akasooka mpise bakapale nantume bani bamperekeddeko Shediba yennyini we nasooka nga tebo yali ya mitwalo 5 owulira ejjoogo ly'abantu okuyingira 15 nga bajjula nga nkisobola tugikutte tugitutte ku muzanzi enankulabi namuŋŋoona muzanziba yali yamaanyi eyo manager yenule nga bakolawo ne manager gundi ono bawunsa wa Bobi Wine kati Akireo naye batuwa emirimu nga tubeeraawo bulamu nga butambula sijjukira byakungoba musajja wange addamu angwako oli owa boda mukama wange musajja lunaku ajja ku gundi ayagala alina programu gyayagala tukole ne tugende tukola auditions
Nyamugamba auditions. Nze bya TV nga bintami. Bawa akakola ne bagoba. Oli ogenzo koze akasente tebakuwa. Mugamba bwe tunava mu show twalina kashende ejjeeyo. Atunavaayo tumukubire atuwe program nti kale. Atumukubira nga awulira eddoboozi yange nga hey enkya tusinkana byali nabyudde byakugenda kwewandiisa ba president Tiko enambole. That is 2016. 2016 nga ngenda tuli awo atukoledde gundi twagikolera mu kkubo. Kati njagala okolenga booti ne bakole booti. Nze nsabulirawo kale njabba kubira nga atema olwatwagala tweguya. Kumbe muyayi kama wange Eric nkwagala nnyo. Mwagala nnyo musajja nnyo. Yatulaga by the way ebintu binyo byenna muyigirako. Nnyo. Yangamba oboyagala muyigirako paka na. Abo boyagala okuba w'amaanyi. Tolwana na munafu. Gerwane no w'amaanyi akube bagambe yamuyimiriddemu. Owulire ne kumanyi geyakozesezza okwegera. Nayina ebirowoozo by'okukola ku TV nga njagala kola ku TV ziri awo. Nakati ziri awo. Nangamba amazinga tujja kwogera ebisingawo ojja kukubira. Ngagenda agattagatta ebintu bye nga bw'omumanyi kompyuta zikaaba mpesa nga muvaako. Nze nzira mu byange. Ngenzeko ne kubukedde ngezeemu nekubemu ttooki abasobola okumpa omulimu. Nga ndaba awo abaana bye bakola mbisobola. Kerekere akola byakola mbisobola. Akola akayisanya nga bannyima omulimu. Nga nzira ku byange era. Nga nzirayo nze nalina akalimuko mu mutwe nga nze ngamba mike yange eno eriika. Omusajja yabwankubira essimu n'aŋŋamba amazinga diiru eyiseemu. Naye twagala otunoonyezeeyo abantu basatu gw'ofuna muganoonye munne. Gw'ofuna muganoonye munne tukole zittiimu ngaaga ojje tukole program bweti. Nga ntuuka mpita ku gundi eyasooka nga baseetinze stage. Ani nasookera ku batabani bange Evans ne Padde. Mbaga Padde mumanyi tuguyingire guno. Nonyezaayo ba Obibo oba ba Ogi. Ne ba Ogi bagambe bakole bwe bati. Nakuŋŋaanya abantu ngenda ku audition yasooka. Nga tubikola. Massive. Sajja mpadde akasuuti ati. Nze nasooka n'okwambala ku suuti. Nga nzije embi ekiyaayi. Mpini zo matu kuvolo sizizanga mu butuli mwebuli. Wafuka smart. Mama. Studio zijjukira wajjayo. Yo bagwate mu ggaali wajja otya nasijjo. Oba exika ngo bageka akuyita. Munage tusho tugikola audition yasooka. Tukola demo. Ife twamanya tukola demo kuba yatusasula. N'abasiibula. N'atusiibula. Twatwala emyezi 8 nga kyo tebagirowooza. Kumbe yagatta bamuwe ku TV ey'amaanyi. Ayagala bateeke ku bukedde mu budde obulungi. Nga mbivaako. Atumanya ekyo nayo baatusiba kawaani. Nga nayo ngamba baatusiba kawaani. Oyo yansasula yandipirawo. Kati batuli eyo tugenze show twaliwa. Anali mupiira nzizeeko ne mupiira tulina ka tournament yetu kubamu. Nga nkubira. Ngamba mwana wedda nkube simu yo togikwata. Mugamba badde mupiira. Ngamba nkyalo sobola osingana ku ssaawa nga 7. Mugamba nkusanga wantu ojja kujja eri naalya. Ye naalya. Ko Kingston yeyo. Nga ngendayo. Kati tugenda kukola programu yennyini nga ndaga empapula. Nanti bukedde kuwadde omulimu. Konze Muga Eric. Tonsudiya. Tonfera. Ngamba gwe bita byakusaaga biki nga ndagawo kagundi ke twakola naye sikalaba nako nga ndaga kashoba nga ka trailer kwe kaine ku YouTube. Mama. No chamuka. Naveyo ngambulira amanyi. Pulira evo watiro ati aunganera bandi wa TV mwetemenya kye mungamba. Ate TV singa. No wa bodo muyimiriza na muitanga celebu. We. Jitawo one. Najja mugamba ngenda Machindi. Nangamba mutwalo mugamba yamazi. Bao. Muvumye. Aboda yangamba gwe kisajja kivuka nja kukuba mugawo kubali.
omanyi gye ofukiddewo serebwa ganze ndaba ndi kati yandaga ebintu naŋŋamba Mazinga olaba program ogenda gikola ogenda fuuka sito oyinza n'okujja wano buno obuyumba obulaba buli kamu bakatunda buli mu kapolitika olaba katunda n'ennyumba yaako miliyoni 10 kimanyi ogenda kufuna ssente naveyo nga ndaba nga alina ekisawo kya ssente naŋŋamba noonyeza abantu nga bwe wakola luli ntaliko okubira mikwano gyange nze nina emikwano manya nti dayiyadi wenambuga sabati najja kinkolera ng'abaana banoonyeza bannaabwe so nina shokubukedde ekyo bampadde ne katweyira mbalagako kigenda babwekiti nga buli omu akiyanti tugenda kuwangula ssente miliyoni 15 nga buli mwana ajja kuwangula jukuba baamala ebbanga balanga akalango nfuuka sita
abantu oba onoonya kifo kyakuwummuliramu ekirungi Forest Resort Lweza jangu yo ne bwoba tozze ku lwasho jangu olambuleyo jangu okigemuuko olabe eggulu ly'okunsi ebintu biri wali ebirungi ebinyuma olaba ng'olinga ali mu Eden ekibala kyonna onoga kinoge fresh Eden etalina misotaye ali mu Eden baagigoba mu kasita gwatwalaganya Mukama n'agamba